Uzanya bintu biri complicated Joe wange. Nakawere wefuge. Kiki oyinza ogamba omanga akulaba essaawa Oma. Kuba tukikkiriza tukigaane Oma. Ali mu bulamu bwo. Oma, I will never give up on you. I love you. Not today, not any other day. I'll always love you. I love you, Tata Grana, and I'm sorry. That's all. Ndi bulungi nnyo nga wondaba. Ndi bulungi Grace. Ndi fine, very fine. Naye todamu kumpita Grace Khan. Nyongerako erinnya eddala. So kumpita Muchala Prince oba nompita Grace Khan Bujingo. Okay. Yeah, from the Bujingo family. Era Bujingo family. Yeah. Kwongerako amannya abiri Oma ne Bujingo. Nti Bujingo omwana yenna alina okweyitirinya asobola okweyitirinya ne taata we. Yes, mpita Grace Khan Bujingo, then omala mpite Muchala Oma. Muchala Omwati. Muchala Omar Omwati. Oyagala omwana oyo. I thank God for that. Tugende maaso. Okay, tutandikire ku kiyino sooka. Tubadde ku birthday ya mukyala we. Yagwe ine bantu. Grace Khan. Panzi. Kabaka yamaze kati goddako. Yeah, with time, yeah. N'omwana wawe era omusoka. Alwa. Omwambye Oma. Yeah, of course. Why not? Muli bulungi n'Oma. Tubiveeko. Tugende obadde oyogera ku birthday. Okay, tudde ku birthday. Lwaki osazeewo leero surprise nga omukyala makulu? Because mama wange oyo yafuuka kitundu ku nze, bulamu bwange, yannondanga bwe nnali. She's a sweetheart. She's everything. Anjagadde. Physically, mentally, financially. What else am I asking for? I mean, sina kyenkyayo ya mu nsi eno. Alisi ne bwe ndiba nsingiswibula. Yeah. Omutima gwange gujja kusigala nga guli contented. Tayagadde nze kana yanjagalidde omwana. Anjagalidde omwana. Ebimu ndaba birabe n'ensirika busirisi. Ate n'atamwagalira mu butaala, n'atamwagala. I love Susan. I love her so much. Mwagala. Binva ku mutima. Sina kyensoba mukolera. Naye luliba olwo ndikikola. Ndiba nina obusobozi, yes. Biki ennyo byakyusizza ku mwana oba byayagadde omwana ebyo eby'ekulamu? Kati wanchi ekyo bakiddamu batya byakyusiza ku mwana amukyusiza yenna kuba ye ne daddy bandayirira nti paka wa grana walitukana gamba sikyagala kusoma we bayita ajja kukyogera bara amwagadde nnyo kati njogere nti amwagadde ki amberedde jjajja omulungi mama wange waatali aninjidde mbigere bya mama wange Grana bamusuubiza omusomesa twalere tukimanyi baagala kubeera naye paka obulamu bwe bwonna ali nabo. Singa bamuadoptinga ne bwe bamuadoptinga it is okay with me. Yep, it's a very okay with me. Kuba be bamulina bamumanyi endya n'ensula and everything, so I don't care. Yes, kuba nabo bazadde balungi gyendi. Omwana wange nyina access emulaba bwenjagalidde. When I want to see Grana, I always see her. Ekisenge kyange tekivanga ewaka mu nyumba ya Muzeyi Bujingo ne mama Makula. So Grana samwejjaako mulina ndi eno naye mulina. Family aba Grana y'abasiraamu balyoke ne Grana okulira mu balokole. Family ya Grana ye Omar ayagala nnyo omwana we. Alyoke n'omwana okulira ewa pastor. It's kind of hard ekibuuzo kikalubu naye ndowooza Grana ebbanga lyembedde naye nze mbadde nnyo naye ebyo mbadde saagala bigendamu bya Muzeeyi. I respect the fact that bajjajjaabe gye bali ne tubaleke tunyumye ebyaffe obulamu butambule. Osinkana ddi omukyala Makula n'omwami Bujingo bajjadde mu bulamu bwo through mukyala Bad Black mukyala Ashanta Namuyimbwa neyanziza nnyo neyanzeege mama wange weebale nnyo okunsinkanya omukyala Makula Bujingo anfuukidde ekyomuwendo mu bulamu andaze nti abantu bwe baagala n'abantu abakyalina emitima emirungi gye bakyaliyo ye yantwalayo wa mami. Eta mami yakugamba nti nsonga ki ekulonzeza mu bayimbi abangi abali mu nsi?
teyantwala kuba nali nyimba nnyo, teyantwala lwakuba ki alabika alina ensonga ze lwaki yandaba nanjagala ate mukuntwala nantwala ne package yange nekyala lwaki ayagala nnyo olwensonga yalaba nga mmanyi okulwanirira omwana wange ate nga naye mukyala muzadde ayagala nnyo omwana we kubanga she's a mother. Yes, ate nga tazaala Ferani yekka mutabani we naye ffenna yatuzaaliramu ate alina abaana obanga bameka natuke wa mami alina abaana kyalo kiramba naye nsi tekimanyi school fees olutuuka babeera balina okugenda ku ssomero biki eri waka aliyo abaana balinga 10 ye ne muzeeyi bagala nnyo abaana. Sofa bakuyisiza batya biki bye bakyusiza mu bulamu bwo? Bankyusiza nnyo nayiga okweyagala jowe neeyagala nze gwolaba ennaku zina love myself nekyala banjigiriza engeri y'okukwatamu emikwano gyange n'abantu bange n'okuyiga okwekomako mu bigambo ebimu kubanga ekyasinga okunsuula mu depression kwali kwogera nekyala okwesala ku bantu abamu ate abatalina nnyo gye bantwala. Yes, I learned mostly okweyagala, loving myself, okutegera Katonda. Mzeeyi yanjagaza Katonda, mzeeyi yanfuula baby girl kozi gwanga membu neyisanga omwana omuto no just neeyagala ndikaana nze bwentuuka ewaka wa daddy Ujingo ntula ne collapse ze nga we nabeeranga ewa mukulu Lutaaya ne Irene ngeri gye bampisangamu naddala muzeeyi yanjagalanga nnyo kati natuuka eno nga it is the same thing like muzeeyi anjagala like otuulaawo naye nemugenda nemusaba nemukola ki he's a jolly person bali jolly eri wali okwagala kwokka si bino bintu byakufaanana nsi bye tubeeramu eno that nonsense kale nali nako okubonaabona nze kuule kati weeyagala kani Bujingo mukyalaani nvako tugende mu maaso dia tugende mu maaso abantu bangi Grace leero nonsobola Grace kakati wali obaddeko n'abantu nga abalala nga nabo obawaana bootyo naye ng'omala n'ovaayo mami y'omusuubiza ki neddadi oba tusuubire ebyakujja eri tebikujje neeno sina gye nali mbadde njogera ku maka ge nali mbaddemu gye nali mbadde yonna nali mwana naye saali mu maka kati njogera ku maka gendi mugano ndobeka gensoso okubaamu kubeera mu maka nimbi eŋŋamba nti ewaka kati wongamba okuvaayo sikutegedde okubeera mu maka g'omuntu naba nga nsula mu kisenge okitegeera nimbye wensoso okubeera like ng'ewaka nga ogamba nti ewaka kati obadde otegeeza ki mu kuvaayo mbadde manyi ne Sherry Matovu yavaayoko n'agamba lumu simanyi naye yaliko naawe naakuviirayo nno bubi nnyo Sherry Matovu wabirabako nsaba tugende ku kibuuzo ekirala swiri bali tumanyi wa mami Irene ne daddy Lutaaya wali obeera mu maka nayo twabeeranga ku house naye era nayo twali waka lwa nsonga twagendanga eri ewaka like we used to be there twali bamunda sometimes nga tusulawo naye wano mbadde ga nti mbaddeyo permanently ate nkyaliyo okitegeera nti nyinawo ekisenge naye wali ewaka wali waka nawo but twabeeranga ku house though nazo zaalinga nyumba za daddy ontegedde yes kakati tuddeko ku ki oludde oba kubeera mu kamera zaffe twakuma balaba omukwano nga gubasaza mukawu Prince Omar nampita nangamba n'okuŋŋamba mbwa agenda kuwoowa yakiŋŋamba emikolo gyakomaye kati naye muli biki omusajja wange muwe ekitiibwa mubeeko tota nga muyisayisa mu maaso muleke gyowe okujjako nga gwe towulidde kye ŋŋambye mikolo wasonda abagole agenda kuwoowa kwe kugamba emikolo gyaliyo ne tutamanya ebibuuzo kyanga bizitowa byakomawo ebyammwe ne Prince Omar Omar tumuleke tukire birala ekibuuzo kizitoye okkiriza nti Omar wamusobya oba yakusobya namusobya nzikiriza kiki oyinza omugamba essaawa eno ng'akulaba nakyogera nakyaggwa ojja kyogera nakyogera 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 ojja kyogera
ate ogenda kunvuga ate speedi zo gwe kyogera ogenda kuntwalirawo njagala. Yes speedi zibe entono naye Grace nkowo okuntwala nga speed kati gwe lwaki onkakabye kakkana gwe nakyo nawe ngamba kyewayogera si kyesaawulira ndeka to misbehaving engeri gye ndi mwana wa dadi sikyagala nnyo nafuka kiplanned kid ate bwe njogera ennyo bitakwatagana guba teguggwa. audio obwo wali tewaboogerakokko saagala era boogerako yabupostinga yawininga naye ndi bulungi. Thank you for doing what you did. I'm good. twakoma mutaddeyo akayimba ne Prince Omar banaye katambula abantu ne bagamba tulinze kabi tujja kakola inshallah tutekemu n'omwana waffe Angel Love. bw'osuubira mukyali babiri ne Prince Omar saagala kumanya mbivudde ebyo nabikomeza ddeewe anti wangambye gwe mukyala Prince Omar ate tugenda kifiirako bufiizi tugenda kwegala kisulako nedda nedda temugenda kati ki ekiriwo essaawa eno mu bulamu bwe nyina akayimba kagamba madamu Mary mulimba lwange lugamba lutya ndwerabidde nno ndwerabidde nzenna ngenda kuteega nina okuteega olimba lugamba bebi nina okuteega paka lwonodda eka mu kikulu n'essimu eyalukutteko gwe yalukuttemu nga 27 lugenda kufuluma kulo lwennyini na do premiering ne Madam Dora James ku Soul TV. Yes njogeredde ku Spark atogeza n'okisalamu togenda kasalamu ngenda do premiering ku TV ya daddy ne mami bagenda do ku milioni nga 10 olunaku olwo nino bebi nino kuteega ani bw'ogamba paka lwonodda eka ani oyo nino kuteega mpaka lwonodda eka ani oyo inoteega ate ngenda nyeno mmuteega Omar soko linda lwimba lufulume tombuuzabuuza. Grace owulira otya mbulamu kati oli otya gwe ng'omuntu kati essaawa sirina bizibu saagala mbeera mbu saagala gifaanana saagala gyesembereza nina abazadde ame plan ona kyotalaba akutemyako oyagala wambazzi maazi omulabye ng'ayogera mba bulala neeyagala mu biteeteeyi ndi bulala weyagala nnyo wafuna omubeezi omulala mbatwala bababeezi babantuma olina omubeezi simwetaaga nnyo kati nfokasinze nnyo kuyimba njagala kuyimba mbere wakabi mbere w'amaanyi social media eri bulala abamu bagamba nti ojja kutuuka ekiseera kituuka oyagala ove owaba bujingo nabo bayiseemu eggaali abalala bagamba tosobola kukyuka abalala bagamba oba weenoonyeza bibyo social media ogiraba oyinza bagamba ki sina budde bwammwe bannaaye mwogere buli omu ayogere kyayagala nze njagala nnyo mama wange ne dadi bansanyusizza nenoonyeza byange nga biki otya nkulabikira ngaakyayagala okufa ku bintu by'abantu social media anti nga gwe nkulabikira ngaabafaako ate mami mujja mwagala baddiya kubanga talina buzibu bambi mukyala wa Katonda talina buzibu tomulabe mami she's very humble polite down to earth sijja kulimba nti bwembeera naye te bagamba ati angunjula nga mami ampabula talangira she's a good woman I love her love mami and I love daddy simanyi balala ate nze ndi kwogerako balala abalala mbogerako mbagaza ki bali balokole tusuubire ona transitioninga nodda mu gospel music nova muz'omukwano bazaagala nnyo ez'omukwano kyovala mami oluyimba lwo olusinga lwe nayimba lwono simanyi lwe luyimba lwo ne ku mukolo gwe baalukuba kati nyimbira mukwano gwa Katonda ate mami ali mulaavu ne muzeeyi ali mulaavu nyimba zange bazaagala nnyo banjagala nga bwendi omuwulidde byayogedde oba gwe kulokoka one time nalokoka kyensobola okugamba muzeeyi yanjatuza naye nali sikakiddwa ku lwalaavu Katonda gyandaze obulungi Katonda bwandaze n'okweyagala nakkiriza nenjatula kakyangambawo nali sikikolangako naye atulana mu nnyumba muddiire ewaka ndi mulokole I'm born again ati twakumuwulira nga batugambye ogenda siramuka olw'emikolo egyagiyinga ani yagamba Omar twaliwo ffenna Grace twakola nti wali ndi mulokole obusiraamu wabuvuddemu
tugende ku bibuuzo ebirala tombuuza nnyo bintu biri complicated jowe wange nakawere weefuge kiki oyinza ogamba Omar nga akulaba essaawa eno Omar kuba tukikkiriza tukigaane Omar ali mu bulamu bwo Omar, I will never give up on you. I love you. Not today, not any other day. I'll always love you. I love you, Tata Grana, and I'm sorry. That's all. Omuntu bw'akulaba ayinza okugamba sikusekerera sikumookerera kiki ennyo Omar kyayina omuwala omulungi nga ggwe kimukwesibyako Omar tusobola okumuvaako njogedde kiwedde. ina akatalekeka Akatale kasobola kugenda w'abakwano bange ne bazadde bange. Bakadde bange abammentali nga mbatumiddeko. That is Mukulu Lutaya, Honorable. I love you and I respect you so much. Abantu abasinga tebandindabye oba tebandinkutte ku mukono singa teyali gwe ne maama. Mbawa ekitiibwa era mbaagala nnyo Mukama bampeera omukisa. Then baganda bange Jovan Luzinda, Bettina Namukasa, Sasha Brighton, Henry Mwanje, who else? Aida Mugo, sweet Aida Mugo, mulonzi wange bambi Mukama kususe mangu yakufuna akabenje. Who? Rachel Namiro, Shana Mogedida. Abani badia. There is Husna. Mwena ne yanziza mwebale nnyo kunjagala. Yes. Ne bakadde bange taata mukulu Pastor Aloysius Bojingo. Mukitiibwa ekyowaggulu daddy. Sigenda kusuubiza nsi naggulu. Nkwagala nnyo. Ngenda kweyisa bulungi ng'omwana wammwe. Byamunkolera ebyekyama bye bingi ebisinga n'abantu bano bye bamanyi. Mbaagala nnyo ne maama. Mukama abampeera obulamu bwokka bwe mbasabira. Mwebale kunjagalira omwana wange. Madamu Grana mwana wange kantumire muwala wange. Ate kati yakuza abimanya abato mami. Madamu Grana Ilona Aisha Logose Mukose. Mukose otegera weriva. Linnya lya taata lya Omar. I love you so much, Grana. Okay. Ondese ku kibuuzo ekirala bagamba gwe ne Henry Mwanje temukyakwatagana. Baali baatulaama tulina okukwatagana buli kadde kwegamba baatulaama bamumpimako naye ne bamumpima ku nze. Era bwe nali nkwatagana naye namala kuba bulango. Kyekituufu wamma temukyakwatagana mukwatagana. Tetwelinako buzibu. Naye temukyali bamikwano. Bw'aba nga ye abunninako, I don't fucking care. Nze sibulina. Yes. Kyekyabawo wakati wammwe naye. Sina buzibu naye. Olaba nze simanya bizibu bye nnyina ku bantu ndowooza bintwala maaso. Yes. Simanyi yadde okuba n'obudde bwogera ku ebyo kubanga nze sirina buzibu naye. Yeah. Kubanga singa mbadde mbuyina era sandi mutumidde wano. Twakoma okubaako ne Jovan Luzinda ng'ali mu campaign eri mu kusondera ssente bakutwala embu mu rehab wezzo. Mukama yansaasira yeebale nnyo Jova okunsabira okugamba nti bantwale mu rehab. Ne kano yansaasira eyandibadde nga rehab gye natuukamu. Nafuuka kyana ky'abagagga nagwa mu rehab wakati paka namayombe wa Pastor Bojingo. Saagenda. Jova mwagala nnyo tetuzze nga twogera ffenna akugambye ati atagambye mbu nzaani? Gwe ine bantu addako kati. Kubanga angambye nakwata nanyweza. Ate sirina kisa kikola ki? Kitagwa ensiima. Naye nga omukolo gwo gyeguli tubiwulira mu ŋŋambo. Tonfiirako. Anyway, kuba mulwa ne bakyali bafani bange noba kuba mulwali. Naye mbasiba kuba lwali banne nesiba kumwa n'abandi nfa. If I die, I die, Omar. Until my last breath.